nze mmanyi okufiisa omuntu omulamu amalalo ge nengateekako n'omusalaba kubanga abadde mu Kristo oba abadde mu Kristaayo nga ne bw'ombuulira eby'omuntu oyo bye yanjogeddeko manya emizimu gye gyayogedde kuba yafa dda mu bulamu bwange. There are people who do not exist in my life. Nga nakuwuliriza ekiseera ekimala n'enkizuula nti gw'olina butwa bwokka ate na buli ky'oleeta buli ky'opulaninga kyakundistroyinga na kudistroyinga future yange kati sikwononerako budde bukya ku makya ne nga nti omaze emirimu gyo ziikibwa beera mulimbo beera mu malaalo beera eyo nensimbako n'omusalaba omwoyo ogwo Katonda agulamuze kyayagala. Mpawa atalikaaba munange sibirungi eri Susan Makula anti ono ali miranga asangula maziga oluvannyuma lw'okuba nti yalekeddwawo Pr Bujingo. Pr Bujingo munange yamukoze ke yakola Ted Bujingo. Anti ne Ted Bujingo munange yamulekawo mu nnyumba. Basajja b'ennaku zino munange bakuviira buviizi mu nnyumba anti mujjukira ne Eddie Kenzo kye yakola Rema na Makula. Kaakati namawulire ge tufuna no ku News Park Channel munange Susan Makula bamulese mu nnyumba. Pr Bujingo kati apangisa mu hoteli ali mu hotel munange mwasula oluvannyuma lw'okuba nti nate yasuddewo Susan Makula yamukubyeko ekibati mama nyabo. Kakati munange yoyo mujja wa Susan Makula omupya kati no Pr Bujingo gwa pepeya naye oba tumuyite Haji Bujingo gwali mu kupepeya naye munange Abanyarwanda ati obamanyi ebiseera ebisinga bakomekereza bafunye Banyarwanda bannaabwe ate jjukira olunyarwanda lwa Pr Bujingo lungi nnyo. Kakati Susan Makula muganda kitegera banji batandise bitambuza nti munange Pr Bujingo yali anoonya munyarwanda munne kyovola beera yavudeyo n'abeeranga Susan Makula amukubako ekibati ky'omunyarwanda akaana katukula kano kagenda kunyumira mu Pentagon. Munange nga oli mukulabaawo yoyo no mujja wa Susan Makula ye mukyalo omupya kati Pr Bujingo gwa pepeya naye era gwali mu kusula naye munange mu hotel emu mu kibuga okitegeera nno. Kakati munange Susan Makula ye yamulese mu nnyumba. Ensonga eziyinza okuba nti nno zireetedde Pr Bujingo okulekawo Susan Makula tezinnaba kuba nti nate zitegeerwa bulungi newe tunaba tuzifunye tujja kubeera nga tuzikuleetera wabula Pr Bujingo avuddeyo n'abaako byayogera n'agamba nti munange yayinza okufiisa omuntu wadde nga mumulabanga atambula naye nga yamufiisa dda. Kakati munange ne Susan Makula yali yamufiisa dda nenga mubalaba ku kituuti. Susan Makula yali yamufiisa dda nenga mumulaba ku programu za Soloti TV. Kakati no munange twagala tubeere nga tukuwa akatambi kano obeere nga pastor mwewulirirako agambye nti munange yayinza okukufiisa wadde nga abantu bakulabanga omulamu nenga ye yakufiisa dda. akategedde Susan Makula bamufiisa dda yensonga lwaki ate yalekeddwa mu nnyumba. Nze mmanyi okufiisa omuntu omulamu amalalo ge nengateekako n'omusalaba kubanga abadde mu Kristo oba abadde mu Kristaayo nga ne bw'ombuulira eby'omuntu oyo bye yanjogeddeko manya emizimu gye gyayogedde kuba yafa dda mu bulamu bwange. There are people who do not exist in my life. Nga nakuwuliriza ekiseera ekimala n'enkizuula nti gw'olina butwa bwokka ate na buli ky'oleeta buli ky'opulaninga kyakundistroyinga na kudistroyinga future yange kati sikwononerako budde bukya ku makya ne nga nti omaze emirimu gyo ziikibwa beera mulimbo beera mu malaalo beera eyo nensimbako n'omusalaba omwoyo ogwo Katonda agulamuze kyayagala. Kati nze nenkola ebyange ne wabaayo abakyakuwulira bawulira omuzimu gwo ne bajja ne bambuulira yagambye bw'ati towedde ne yafa dda ogwo muzimu gwe mwawulidde bw'abanga mulamu mbeera kanani buli lankyawa ajje olw'okuba yafa era tasobola kujja kwera Mukama engalo ez'amaanyi eri abantu nga tebalina kye baŋŋamba kubanga baaziikibwa dda. Sonoona budde bwange ebisumuluzo byange Mukama yandaga nti yalina kopi nange.
oyo nno ye Pastor Bujingo, ndowooza naawe omwewuliriddeko akufiisa wadde nga abalala bakulabanga akyali omulamu kati nga we yafiisiza Susan Makula. Kaakati nno Teddy Bujingo ye asekera mu kikonde agamba nti okalya dda kaddadda. Mama nyabo amugambye nti tonnagasangula tonnagakaaba okyagakaaba nnyo nga we wagankaabya naawe ogenda kubeera nga munnange ate okigwako oli wakukaaba paka lasti. Teddy Bujingo yasekera mu kikonde agamba wankaabya amaziga muwala gwe wankaabya amaziga nenaawe kokirabe. Jangweno munnange walowooza nti no gwonobeera kaweweevu nega amazima googerwe akawala ka Pastor Bujingo kalabika bulungi. Onooba wa mutima mubi okugamba nti akawala kano si kalungi, akawala kalabe katokola. Kakati Susan Makula munnange yooyo akawala keeko nga tuli mu kukulaga tubakuteereddewo bombi babiri obeere nti no naawe munnange obaako kyoyogera munnange. Ono ye Susan Makula ate ono ye mugole omupya owa Pr Bujingo. Kaakati nno Susan Makula ennyumba yo bagimuleseemu kalayika nno kakodyo ka Pr Bujingo okuba nti n'abantu abaleka mu nnyumba. Naye kirungi amulese mu nnyumba gali kwoleka, ennyumba nnene, ennyumba ngazi bulungi. Naye munnange ensonga bwezityo bwe ziri Susan Makula takyabitegeera, gakaaba gakomba, Maziga Melere takyayala olw'ensonga nti no munnange Pr Bujingo yamulese mu nnyumba kati akabanga kagenderedde nga munnange ono alekeddwa ate mu nnyumba. Mu mawulire ate amalala munnange Bawakulutuumu olowooza tadduse mu Uganda. Bawakulutuumu adduse mu Uganda agambye nti waliwo abamunoonya okumutta, y'ensonga lwaki yasazeewo okuba nti no munnange ate ava mu ggwanga lyattu Uganda abeere nga munnange agenda mu UK, era ali mu UK gy'agenda okubeera nti nate abeera obulamu bwe bwonna olw'ensonga nti waliwo ababadde bamunoonya okuba nti nno bamutta. Yakola ki? Kyekyatuukawo? Kyekyamudusizza? Byonna tujja kubeera nga ate tubikuwa naye nga amawulire agakalabikawo agalaga nti munnange ono tagenda kuba nti no adda mu ggwanga lyattu Uganda, wabula kino bakiplaninze ne Dr. Kulutuumu. Era Dr. Kulutuumu mwakiri nnyo yagambye sikulanga olulenzi lwange baluttira mu Uganda kalubeere ng'ate lugendo eri nja kusobola okuba nti nate ŋŋendayo. Ensonga nate bwe zityo nazo bwe ziri erudda eyo. Ono yavudde mu ggwanga lyattu Uganda n'abeera nti nate awaŋŋanguka, yawaŋŋanguse. Mbu babadde bamunoonya kumutta, nsonga kyezibadde zimunoonyesa okumutta nze naawe. Mu mawulire amalala Fred Lumbuye munnange avuddeyo n'ayogera ebitiisa. Mbu Nnaabagereka kwessanisa abasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mbu baayawukana dda emyaka 15 emabega. Emyaka 15 bano munnange tebakyali baagalana, basigala kuba nti nate bajja mu lujjudde lw'abantu okuba nti nno munnange balaganga abakyali bonna. Mbw era y'ensonga lwaki n'empeta Kabaka yagijja ku ngalo ze nti mmwe ababadde babuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi takyateekako mpeta ye. Mbu munnange bano baayawukana dda, kabonero akalaga nti munnange Nnaabagereka kwessa ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mbu baayawukana era tebakyali bafumbo, wabula basigala kuba nti nate mu lujjudde lw'abantu balaga nti bafumbo. Silivia Najjinda Luswata maama nkugamba ekigambo kino wammanga amannya gange nzeruuye seetaaga omumanye. Mission gye bakuwadde kwata air ticket yo oddeyo mu America okole business zo ze wali okola previously. Kino mbadde saagala kikyogera naye kyankyogere. Nabagambako nti omukyalo ono baayawukana ddala ne Ssaabasajja Kabaka emyaka 15 emabega bweddu. Bale tebakibagambangako. Nkibagambye Ssaabasajja Kabaka baayawula ddala Nnaabagereka emyaka 15 bweddu. Mubalaba ku mikolo kubanga Nnaabagereka ajja ku mukolo ng'asasuddwa cheeki okujja okubeerawo in presence. Emmotoka balinnya za njawulo basinkana ku mikolo era buli omu avaawo bawukana nga baaliko. Y'ensonga lwaki ne video gye mwalabye kwa live omukazi oyo teyalabye tewalabye nga awahaaga mu bbaawe oba nga basiseewoko
n'okuseka wadde n'ekimu kati gwe bataddewo amalirize mission in the disguise nga bamuwa eddagala erifanga lyalina okumira naye ng'eddagala lya njawulo nnyo bamalize Ssaabasajja Kabaka. Oba wulira nga information gyempa ebalumya emitwe Mayiga oli professional lawyer ne government erina abalawyer munziguleko omusango information gyenfulumya ku mulawa Ssaabasajja Kabaka. I'm ready to face the charges nenga byenjogera bituufu. Ewe bwetovaayo munnange ate olowooza Tamale Mirundi Junior tatabukidde Kasuku agambye nti Kasuku oli musajja muzibu nnyo mbeera ntya nga ndi mu bulumi bwa taata wange ndi mu kukaaba amaziga nga gwonkanulidde bukanulizi maaso. Afude nayo kagamba nti Kasuku musajja muzibu nnyo munne mbu Tamale Mirundi Junior yabadde mu bulumi naye nga Kasuku munnange wamukeneka ng'ali mu maziga nenga Kasuku wamutunuulidde mbu Kasuku yabadde alina okukaaba olw'ensonga nti nomunaye Tamale Mirundi yabadde mu bulumi bwa taata we. Mbunaye Kasuku yasigadde kuba nti n'amutunuulira butunuulizi. Amugambye nti Kasuku ekyo kye wakoze tekiriyo. Omuntu wabanga akuwa kontenti ate ng'ali mu bulumi naawe munnange mukaabireko. Kakati munnange Tamale Mirundi Junior avunaana Kasuku olw'okuba nti we yabadde akaaba ate ye Kasuku teyakaabye. Katukuwe Junior. The hug. Like very many people bali annoyed with Kasuku. I'm crying yet akaaba. Bw'okyazanga omuntu ku show n'akaaba naawe amukyazizza kaaba. Now there is a way Kasuku was looking at me. Instead of okukaaba naye, I was the only one crying. Ndoza mwakiraba. So today we tukoze show ne Kasuku akaabye. Like he compensated yesterday. Banne ba YouTuber mukaabeeko. Omudraja nakuwa content yakwasa ennaku gwe YouTuber tokaaba. If it's time for crying, cry. Bote tambudde abadde mulabi bulungi webale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga atereka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi wera bakagude Charis nkutumiddeko nina Mutebi Direct nkutumiddeko. Mwebale kuba nti ne mwekumidde ku Newspark channel.